omusibe bw'atuuka eno waggulu mu lulundi olusooka nga bamuleeta bateeka ku cause list gye tuyita cause list ebanga table kwe bagamba nti mmwe mujja kuwulira luno kati session gye bagenda omuwuliriramu ye session ya high court ey'Entebbe newankubadde eno high court e Kampala. Kati kwe twogerera waliwo kye tuyita backlog kitegeeza emisango egitannawulirwa. We twogerera ekkooti zonna mu misango egya criminal gikyawuliriza misango egyawaabibwa mu 2018, 2019, 2020. Awo wokka ekkooti zikyawulira emisango egisukka 300. Ate nga waliwo abalamuzi abatasukka 25 30. Balina okuwuliriza emisango 300. Mu kuwuliriza emisango 300 kitegeeza trial ya Haji oguno omusango gwa 2024 bayinza okutandika okuwuliriza ogamba nti tuwulirize obujulizi ne trial mu mwaka gwa 2023 oba 2028. Kwe kutandika trial eyo mu mwaka nga gwa 2028 kubanga high court erina okuwuliriza emisango gya aggravated robbery nga bw'owulira egyo egy'abasipapa, newuliriza emisango egya rape, egya defilement, egya murder, egya terrorism, n'egyo egiri mu koweri egigwa mu high court egyo emingi mu criminal division. Weenagendera okuviirayo bweti okutuuka ku gwa Haji kubanga bagamba first come first served, bwe mutyo bwe muba eyasoose okujja gwe basooka okuwaki obwenkanya ne treason n'emirala. Kakati Haji ayinza okutuuka nga wakyaliwo backlog ya misango nga 600. Ate omulamuzi kati nga bwe mulabye application yokka emu asobola ogiwuliririza omwezi. Kati eyo application si trial. Ate nga trial asobola ogiwuliriza emyezi nga 2 months oba 3 months. Saidi eno neewa, eno neddamu, eno neewa, eno neddamu. Ate ebyo byonna tubyogera nga tusuubira omulamuzi tagenda ku leave, ye talwala, ye takola ki. Kakati bakuvuga awo emyezi 2 omulamuzi kitegeeza asobola okuwuliriza emisango nga 7 gyokka mu mwaka. Kyofola abaga nti abasinga basigalayo ne baga nti oyo omusajja baamutwala dda wano naye omusango gwe teguwuliranga yakamala eruzira emyaka 12. Kakati abakola ebintu bino ebiseera ebisinga akakodyo kano baba bakamanyi nti bakimanyi bw'oba tolina balooya ba muggundu bakuvugira waawe emyaka 7 bagenda okuguwulira nga muli mu 2034 nga bwe bagamba bagenda okuyita abajulizi, omujulizi omu yagenda bweru omulala takyaliwo, nga bwe bakuvuga omujulizi tetumulaba, omujulizi tanadda, omujulizi tetumulaba, ono yagenda eno. Kakati kyekiri kye mbadde mbagamba nti at times it is a strategic way ey'omuntu okuwanvuya mu mbeera efaananako bweti. So ababadde babuuza lwaki tuli strict kweno bail application, tugamba nti omuntu awoze nga ali bweru. Ekisooka emirimu gye gireke kufa. Ekyokubiri presumption of innocence. Ekyokusatu obujulizi obwaweerezebwa ku summary yonna gye balina evidence si bwe bwenkukunala nti oba bugamba nti amazigono oba medical report tebuliiwo obwo. Kitegeeza talina kyagenda kutaataaganya. Ekyokuna nga sigenze mu intricacies, oli ayinza okugamba nti twamaze okunoonyereza. Very good. Kitegeeza bw'oba ogamba wamaze okunoonyereza toyinza gamba nti ono agenda kutaataaganya obujulizi kubanga wamaze dda okunoonyereza. Gwe kennyini ogambye tumaze okunoonyereza obujulizi bwaffe buweddeyo. Kati toyinza gamba nti ate obujulizi obuweddeyo nti agenda kutaataaganya obujulizi kuba gwe wabumazeeyo dda. So mu mbeera efaananako bwetyo ng'ennaku z'omwezi 25 mwenna mukitegedde, naye njagadde abantu lwaki tutambuza ekintu kino bwe tuti. Abantu abali eyo ebweru, omuntu anajja wano, omuntu gwe kirituukako ewaabwe oba bw'onaaba osibiddwa mu mbeera efaananako bwetyo, omanye nti omuntu aba akuluse pulaani eno aba akuluse pulaani yakutereka ekitono ennyo myaka 10. So ababadde babuuza lwaki tuli strict kweno bail application, tugamba nti omuntu awoze nga ali bweru. Ekisooka emirimu gye gireke kufa. Ekyokubiri presumption of innocence. Ekyokusatu obujulizi obwaweerezebwa ku summary yonna gye balina evidence si bwe bwenkukunala nti oba bugamba nti amazigono oba medical report tebuliiwo obwo.
kitegeeza talina kyagenda kutaataaganya. Ekyokuna nga sigenze mu intricacies, oli ayinza okugamba nti twamaze okunoonyereza. Very good. Kitegeeza bw'oba ogamba wamaze okunoonyereza toyinza kugamba nti ono agenda kutaataaganya obujulizi, kubanga wamaze dda okunoonyereza. Gwe kennyini ogambye tumaze okunoonyereza obujulizi bwaffe buweddeyo. Kati toyinza kugamba nti ate obujulizi obuweddeyo nti agenda kutaataaganya obujulizi, kuba gwe wabumazeeyo dda. So mu mbeera efaananako bwetyo ng'ennaku z'omwezi 25 mwenna mukitegedde, naye njagadde abantu lwaki tutambuza ekintu kino bwe tuti. Abantu abali eyo ebweru, omuntu anajja wano, omuntu gwe kirituukako ewaabwe, oba bw'onaaba osibiddwa mu mbeera efaananako bwetyo, omanye nti omuntu aba akuluse pulaani eno, aba akuluse pulaani yakutereka ekitono ennyo myaka 10. Ekitono ennyo myaka 10 nga tonnawoza. Kakati mu mbeera eyo abantu bwe batuukira ne bavaamu amaanyi ne gabaggwa. Oli n'agamba bamutunda ebyange mu bitunde, agenda okuvaayo amaka gasasika, abaana baayonooneka, abalala tebasoma. Olaba nti abasinga okukola ekyo agamba ngenda kukola kino nkukomye. Njagala muwulirize, abantu abasinga bw'abateeka omuntu bw'atyo ku pressure, agenda amugamba ngenda kuteekayo naye nja kukomya, nja kuzzaayo ku zero. Okuggyako abagumu. Njagala muwulirize mu abali kuno. So ekintu ekiriwo nti abantu abasinga tebalina bannamateeka, tebalina bapulida. Kakati ekyayamba Haji kwe kubeera nti amawulire gano bwe gavaayo ne bapulida nabo ne bavaayo bangi, naye mbadde mbasaba buli ali wano agenda atunuleko ekiri ekiga, ekiri eruzira, ekiri ekitalya. Ojja kugenda okukomawo ng'okutte ku ttama ng'ogaba nnaani. Abantu bano bonna omuntu yakamala wano emyaka 7. Era olw'okuba bano baba bamanyi olumu nti state tebana bujulizi, ng'ate eyagala okuwuddiisa kooti buli kaseera, kuba ekimanyi nti bw'enaakutanga terina bujulizi ojja giroopa ofune ssente okuva ku gavumenti ogibanje, ng'ewanvu y'abantu omuntu nga yeekyawa ng'agamba kale kangukkirize mu kye bayita plea bargain. Mu plea bargain omuntu bw'agamba kale kangukkirize, wano babalaba akamusiba 10 nga bamugamba okkiriza tukwongerayo omulala gumu, ng'oli kasita bakansiba 10 bansibira bwerere kabanyongereyo ng'akkiriza nti tugende abamu bateese ne state, naye ebyo babikola omuntu nga bamuvuza ate nga nabo tebalina bujulizi, ne baba nga bamuletadde ku limandi okumala emyaka nga 10-12. Kyova olaba waliwo omuntu eyali agamba nedda abaana bano ababadde mu kkomera simanye ery'amagye, nedda bakuwuuba bwe batyo, babawuuba emyaka 4 paka bwe babatuusa mu eyo plea bargain. Plea bargain oli ne yeekyawa n'agamba naye twaguzza, ne bamugaa engeri gy'okkiriza, naye nga gwe wali olabyeyo omuntu azza omusango gwa Naggomola n'akkiriza nti yaguzza, ne bamusibira emyezi 2 gyokka oba 4. Kitegeeza bano babadde tebalina bujulizi bumulumika, naye nga bawuuba muwuube paka bwa breaking, nga kyetugamba nti spirit ye bwe breakinga down n'aga si kyasobola. Ate nga ne bano bakimanyi nti bwagamba si kyasobola, bwakkiriza abatakyasobola bawaabira bwafuluma. So njagala mukimanye nga mbuulirira nnyo abasajja naddala mu abakomawo, simanya tuli basama, simanya tuli ki, abalwanirira emisango gy'ebibanja mubeere very careful. Abantu okuyungako section efaananako bweti, abantu bangi bali eyo mu byalo babasibira emisango gino mingi naye nga tegiriyo, nga balwanira bibanja bakola ki ow'amaanyi asobola okutuuka kuba asobola okwanguya fayiro nga bamuteekako musango nga bamuvuga. Wabula ate tukkaanya nti eriyo n'abantu abakoze emisango egimu nga bakabasanyiza abaana ng'ate nabo tebannakwatibwa oba tebannaleetebwa mu mbuga z'amateeka. Ab'enzikiriza ez'enjawulo abakoze n'emisango emirala nabo bw'obaawo ng'oli ddala victim ng'olina obukakafu obumala, era naawe tujja kufuna engeri gye tukuyamba ate tubeere nga tulaba nti omuntu oyo omusango gwo gutambuzibwa naawe n'ofuna obwenkanya. So that is kye twagala okubakolera nti justice for all. Justice wabaawo omuntu atafunye bwenkanya, kati ng'omukyalo ono eyayogedde simanyi oba bali wakiso n'agamba nti omwana bamukwata ne bamukuba akakumpi ne bamutwala mu ssabo, obujulizi obulumika we buli baasi. Waliwo omukyalo omulala eyayogedde awo ku kkooti y'e Kajanzi nti omwana we bamuvuga ne bamutta ne bamunuunamu omusaayi, gwe baakwata nakkiriza nti ddala bamutta bwemba bwempulira bwe kirowoozebwa bwe kitegeezebwa, naye ate bw'agamba nti kambawo abalala bali bamugaa toyongerako balala be mwamutta nabo. So ekyo nakyo
kiba kiyamba in that way. Mbebaza nnyo mwenna okubeera nga mwekuumidde kutambulira kumanya osanga kino kinaabayamba inshallah nga Mungu atusaasidde bakakasa mandejja nja kubaawo ate tusaba n'omulamuzi Omukama amusobozese asobole okubaawo enjuyi zonna zifuna obwenkanya naye mwenna nga bwe mukirabye ebyo gye bayita bail application okusaba okweyimirirwa. Bail si trial. Main trial obo evaluating evidence ole bali baleeta obujulizi bonna ne babuteekawo olwo ne mutandika ne muyita abantu mu kaguli ne muyita ba witnesses oba cross examining yeyo trial okuyita musango naye eno bagiyita application ya kusaba kweyimirirwa. Omuntu yenna ne bwaba mu kooti ya wansi ayinza okugamba twagala kusaba kweyimirirwa naye mu kooti eya waggulu ku misango eminene bwetyo bwetambula. Nyongera okubeebaza olw'okubeera nga mwekuumira ku kumanya n'okubeera nga mugumidde ku nsonga eno. Neebaza abantu mwenna Ssekinnoomu abeewaddeyo okujja abamu nga banoonya okuyiga abalala banoonya okumanya n'enjuyi zonna ezizza okunoonya obwenkanya. Tewaliwo awalanibwa mu nsonga eno, ffenna tunoonya bwenkanya ate era ffenna tunoonya kisingamu obulungi. Neebaza abantu mwenna abeerekereza buli kimu ab'eŋŋanda z'abantu bano bonna ne batambuza ensonga eno efaananako bw'eti. Abantu mwenna abeekubidde endulu gye tuli nga muga Haaji nange nyinayo omusango Haaji nyinayo omusango musinze kugira mu nsonga za ttaka. Mbalabye abazze inbox muganda affe bamukwata ali ku kyattaka. Tewaliwo yaŋŋambye eyo jjajja waabwe mukyala bamuteekako gwa robale mukyala wa myaka 82 nti yabba muwogo naye ng'ate alina yiika 220 bano abamugamba yabba muwogo waabwe be balina ekibanja ekimuddiridde baagala kutwala ttaka lye era batandise n'odditunda ali munda tebannaba kumweyimirira avundire eyo omukyala kuba naye ali ku offensi ng'eno nti baakuba omuntu ne babba ne muwogo era ne baleeta ne muwogo nti bwe bujulizi eyabbibwa mu kataasa. Kakati omukyala w'emyaka 82 n'abazzukulu be bwe babadde babeerawo babataddeko aggravated robbery nabo bwe bati ayinza n'okubeerayo okumala emyaka nga 9 oba 10 okujjako nga musabye okweyimirirwa ne muteekamu conditions zaalimu advanced age n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutambula n'okumanya. MC Mayor wano wenkusibulidde okujjako nga waliwo kyabuuza nga waliwo ayagala okuwabulwamu oba okubuuzibwa. Nsaba Mukama Katonda abatukuumire mwenna temujjanga okwo mwebala okutambula n'okumanya ate era nkakasa muyina kye muyizeemu bwe mugenda ku mikutu eyo gye muba muteeseza abantu mubagambe waliwo enjawulo wakati wa bail application ne trial era oli bwakubuuza nti lwaki tebalinze trial ng'obagamba trial ya Haaji eyinza okuteeking off mu 2028 oba 23 olw'ensonga nti bakola first come first serve gye bayita cause list y'emisango ebanga table ogwasookawo gwe bawulira bakyali mu 2019 2018 nasa kumenya ani obani mwena abadde bwe gwanga abadde bawagirana nga muri ku mutimbagano mbajukisa kigamba kimito nakulugenda kwa Monday olwaleero omulamuzi tabaddeewo. That is it. Njagala okubategeeza nti omulamuzi tabaddeewo. Abalamuzi nabo bantu balwala abafiisa nabo bantu babeera batambula babayita nabo bantu ng'abantu abalala. Omulamuzi tabaddeewo atabadde mu chamber. Tabaddeewo kinakolebwa kubanga omulamuzi ali musango mitambo yabajita high court. Tolowooza nti kooti nto. N'olwekyo ne batugamba tudde ennaku z'omwezi nga tetwalina ennaku za mwezi Monday just 1 week ku Monday. Ku Monday tusuubira tujja kuvayo ne Haaji. So n'olwekyo Chenebeza Katonda kile kirungi nti empandika ya balini bano yonna yabadde nnungi. In fact bano be bali ku press abagala Haaji afume naye ffe tetulina press. In fact tuli mu kusaba mbadde ne Haaji ampise mu lumu nembeerako naye ebigambo ebimu byangambira byagamba ttiimu ye agamba yebaza eggwanga lyonna bannayuganda bwenna mwebaza yebaza bannamawulire mwenna yebaza battiimu Haaji n'abo batanakoya ttiimu Haaji mujja kumanya mazima n'obwerufu era abagamba nti mujja kumanya mazima ye asaba na kimu omusango guba guwulirwe obujulizi bwagwe okunoonyereza ffe tuli ready oba batuwa mwezi wa myezi 2 guwulirwe it's okay no problem obujulizi babuleeta kye kirungi tetwagala kusomola bintu bimu n'ebyensobola basomolerako kubanga babisema muwulira ennaku z'omwezi bateekamu ze bagamba Haaji teyali wano poliisi yagenda Dar es Salaam nenoonyereza era nga kituufu yali mu Uganda kati oba ali azimu ye yeebaka ku muntu oba kyali kitya tetumanyi anyway ndowooza emmando ya Haaji yajja neyeebaka ku muntu neekozesa omuntu era byonna tujja kuba tuyimanya mu maaso awo tetwagala basomolera kubasomera ebimu ebiri muki naye nga ffe tuli ready. We are ready. People, thank you so much.
Nti mukulikeyo abadde ku kooti abadde bazze okufuna amazima n'obwenkanya tukyagenda mu maaso olw'okubanja obwerufu bwa agi n'okubanja amazima n'obwenkanya naye n'obweraliikirivu bungi olw'ensonga abaatusiba ate balina puresha y'amaanyi ffe tulina omusibe munda abantu awaabira puresha gye mulina y'amaanyi lwaki abaatusiba muli ku puresha ffe mwasibale tuli ku puresha oba batuwongerayo obaddi tujja kujja paka tiimu agi paka nga tufunye amazima mutegede ekintu ekyo so abantu awaabira mukendeze pressure fatu ino musibe wa musefu tulina musibe mwe muyina simanyi lwaki pressure ya muyamaanyi mwapangisiza bafuibe mindi oba komewo batakomye West Samanja brand yani ya government State Samanja agenda kukola ngojeko bwasamirivu bwa State Samanja yagenda mu lwadde yagenda kujjanjabibwa in fact zena musange wajje no ngasaba sendezi mutwala kumujjanjaba niba mutwala kumujjanjaba kati ngo omuntu omugezigezi just nagattirako naye ani yagamba mbu yagenda kubeerayo sitesha abadde wano nga mumutulugunyanga mumutokyalinga mumusindikira amajini ni mumukola biki natambula nava wabadde Canada era mbadde mumwogerako still oba tabasiwa lwaki mumwogerako oba tabaluma lwaki mumwogerako gwolinayo brother gwasobola okwogerako basista wolinayo mama gwasobola okwogerako aliwa mumanyi oba byonna biri ebiringa bisanikira ku toyi olinayo nyoka asobola okwogerako banyuma okulaba deni oba tomulina va ku bantu muve ku bantu man no yogera ku muntu nabafuula manyi kino nti omanyi kino nga tolina nakyo omanyi you are there for nothing oli awo olinga like a dustbin stuff gwana yogera ku bantu gwe soka watunulira empunyayo oza lwaki abantu bonna bakwebalama lwaki bakwewala wasabizanga no juwetiza wede n'omufukiro unabe n'omusabeza kulongosa akabengo n'omusabeza kulongosa akatago n'omusabeza kulongosa konomo yakusigalamu n'omusabeza akipaka mukazi agamba nayiwa bi message nga koye nagenzo kana omugaga Judith nasanga nga kyekimukyo badde omukola osuya mumujja kuvuma abantu mumbavume munange baba wesente ebyo byagwa ojja kuma omuntu akusange kubala mugumale State Samanja mumwagazaaki State Samanja bula ne bwagamba nti abeera wano alya ku mikolo gyokka ne bwagamba nateka syoze yekka nalabye mawoyogera ku State Samanja musajja gwe singa ojjukira ebintu mwatukola mu Eagles singa olumu toyogera nabadde njagala kwogera ku Queen Shiba nalabye bamukozeeko amawulire nga bagamba nti yazaala mbwa omwana we wa musajja wa muntu lwakuba eggulo nabadde siina budde kati you people njagala okubabuulira ebigambo bino and listen to me well. Any responsible man ali above 35 okusinziira ku level Shiba kati kwali essaawa eno alina okuba nga alina omukyala. Any responsible man ali above 35, 37, 40 and above alina okuba nga alina omukyala essaawa eno. Bw'aba talina mukyala aba alina abaana b'abakulu. So kati okujjako nga Shiba mwabadde mwagala azaale mu kalenzirenzi naye bwe mubeera mugamba nti Shiba yaza baby daddy we taata w'abaana and all those things ng'omusajja ali responsible oyo gayi temumusuubira kubanga talina family. Bw'aba nga gayi oyo talina mukyala aba alina abaana ate nga bakulu. Oba munfuna bulungi okujjako bwe mubeera nga Shiba mwabadde mwagaliza kuzaala mu kalenzirenzi naye bwe mubeera mwabadde mwagaliza kuzaala mu musajja. So I don't see that as news. Toyina gy'ogenda kujja musajja ali responsible ali above 37 nga talina baana oba nga talina mukyala. That is very impossible. Bannaye tukozeseemu ku bwongo.